Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eriba naffe abayisiramu babuuza ko mu ngeri y'enjawulo kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana. Abatali bayisiramu namwe nyogera okubeera nga te mbabuuzako nti Yesu yeebazibwe kansubire nammwe buli kimu kitambula bulungi nnyo saidi ezo. Bapita Fahad Proj era nga mbaagaliza omwaka ogwa 2025 gwabeerere gwa mirembe, gwabeerere gwa ssanyu, buli omu ayina ekirooto kye alesi Mukama Katonda abeere nga ate akimukwatizaako 2025 kibeere nga ate ko wakituusa. Mbabuuzako Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awona ku ndungu kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana. America yomamukano yomaserengeta onda bakama bange mbabuuzako awona mu Canada side eri Europe namwe nyongera okubeera nga te mbabuuzako kansubire namwe embeera batambulira bulungi side ezeyo manyika winter kabasazeeko obunyogovu bw'amaanyi nnyo. Abalabira mu ggwanga Uganda ne Africa yonna n'okutwalizamu awona mu Rwanda banayi muli bangi nnyo kyansanyusizza nnyo guno omwaka banayi mwazize bangi nnyo mwatwegaseeko kansubire buli kimu kitambula nnyo maidadi sana. Kakati ensonga zentuuse nazo nsonga za mukunja banayi. Omukunja atasera, omukunja nno mulwadde nnyo. Omukunja owa Queen Sheba oba wa King Sheba mulwadde nnyo, yeetaaga essaala ez'amaanyi. Omusajja mulwadde nnyo mukunja ayina ekimba ekyamulumbagana ndowooza guweze ndowooza mwezi nga mulamba ndowooza mwezi nga gumu oguyise mukunja n'abeera nga ate ava ewaka n'atuuka ne ku extent ey'okugenda mu kyalo era nga wenjogera ssaawa eno mukunja yasulawo byonna byonna n'abeera nga ate addayo eri ewa jjajjaawe era nga wenjogera ssaawa eno jjajjaawe yamulabirira. Abantu abasinga bagamba mukunja tabanga ayina bye yakola ne Queen Sheba n'abeera nga ate amusiga obulwadde. Tetumanyi kituufu. Mukunja nzijukira okusembayo okubeera nga ate mulaba lwaliddi balina olutalo lwaliwaawo n'omukyala amanyikiddwa nga Halima Namakula era nga mukunja yakwateko n'abeera nga ate awamba emmotoka ya Halima Namakula oba yali yeetaaga ssente oba byali bitya ebintu byaliwo ebityo naye nga yawamba emmotoka ya Halima Namakula n'abeera nga ate agitwala. Kakati toyinza kumanya kituufu ki kiyinza kubeera nga ate kiruma mukunja naye nga abamulabako bagamba nti mukunja akoze aweddewo era nga amagumba mu feesi gonna gasongodde gati. Bannange mukunja mubeere nga temumuteeka mu ssala temumujajinga. Nasobodde okubeera nga tenfuna jjajja wa mukunja era n'abakubi yasobodde okubeera nga ate ayogera ku bulwadde bwa muzzukulu we era nga interview eno yabadde wa muganda wange amanyikiddwa nga omwana Soda. Songera kubeera nga tembibatirawo musobole okubeera nga temuwulira embeera nga bweri side eyo ewa mukunja naye nga mukunja ye ekyamazima embeera si nnungi n'aka. Mu video ojja kubeera nga te oginterako ekigalo like sharingirako abalala comment section nayo eri open beera nga te osulawo wansi ka comment ko out wegatteko mu butongole beera nga te osubscribinga ka notification bell kakuoneko kajja kubeera nga te kaku alatinga lwona bandeese video kankuterewo mukunja sako n'ensonga endala nnyingi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kubawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Awo bya mirembe sagala mmenya mmotoka yo boy. Njagala nanyine mmotoka eno. Njagala Mama Halima Namakula. Anko tombuzaabuza sizekayana naawe njagala Mama Halima Namakula mu mirembe. Mu mirembe nzize bya mirembe. Abadde mweno. Kopolo. Mmotoka zibaddewo bbiri wano. Bbiri zite. Zibaddewo kawondo. Olwaka abadde mwezi ndali badde wano. Waliwo emmotoka efuna. Yeeno tewali. Bwaba badde mpa Mama Halima Namakula. Nze njagala kimu ssente zange. Ku bibiri njagala ssente zange mu mirembe. Sirina muntu gwe ngenda kuddamu kutya ne waba wakitiibwa atya nga yabba akasente kange. Tunuulira muvuga. Bw'obanga omanyi waali gwe muleete mu mirembe tuleme kuyomba tuleme kuwoggana kiggwe. Era musasule miliyoni zange 4,600 ze yatwala nga tuli mu ssako y'abayimbi ne batuddukako ne Anso ne bali luno ne bagenda beegatta mu Federation Kwedi Kenzo. Yonna yoka ebaddewo. Tosobola kulya kasente kaffe ka ssako. Tumaze okusonda sente zaffe mutugambye tugenda gabana ate ne mumala ne mudduka. Maze emyaka kati tugenda mu 3 mbasirikiridde mbawe ekitiibwa kuba mu bakitiibwa. Kati ebitiibwa byaweddewo ze sigenda kuddamu kutya muntu n'omu olw'okuba alina ekitiibwa. Kopolo mullo siddamu kutya muntu mulala ne wabanga omusajja wuna balina embuto nnene boy. Mpa Mama Halima Namakula. Mpa Mama Halima Namakula. Mpa Mama Halima Namakula ampe sente za. Kubanga wali wano. Sente bazidi.
taliwo kati bw'aba taliiwo anko sigenda kayana naawe mpa ebisumuluzo by'emmotoka atuwe ebisumuluzo ate tulimba mbu waliwo efulumye atuwe ebisumuluzo kino yekigivuga soko nicheki bwana wewe buza tavaawo soka kwa kwa hiyo mkadi na shika kiwe kati omanyi bwaleeta miliyoni zange nyamu emitwalo 6 emmotoka nga baginona jamu ebibyo mugyeemu ebyamwe mugulira jjemu ebibyo byonna bijjeemu tebagamba mutwambye ebintu byammwe ayigemu jamu ebibyo byonna omuntu n'avuga emmotoka bwete nga yamala kubba sente zaffe tegitambulirako olomota tamale kale kamera kangitereze oba wali obaddeko mu ssako ne mumala okuŋŋaanya sente za ssako omuntu n'adduka nazo nakubidde maama alima n'amakulu omanyi bye yaŋŋambye yasose kuŋŋamba mbufe muwuma yaŋŋambye mbufe twavaayo muwuma twadda mu gundi mu federation ewa edikenzo genda olope federation sente zange naziwa federation nze sisobola ba musiru kulopa kenzo siwangako kenzo sente sagala yetuseeko buzibu atandika okugamba mboke twaba mutuusizadeni bakopola abalala yadalamusebutoke temumukiriza kuba simu n'emubboyi nga tetunabulira ajja babuusa. Si mawulire malungi eri omukunja atasera era si mawulire malungi eri bafaanizi b'omukunja atasera. Mukunja atasera mulwadde alina ekimbe ekimubala embirizi era yakwata n'ekkubo n'ava mu kibuga n'agenda mu kyalo ewaabwe enkoko enjeru gye bali mu kumujjanjabira. Abalala bagamba nti kimbe kiganda, abalala bagamba nti oba songa ono King Shiba we basanga King Shiba mulwadde oba yamulwaza tetumanyi, naye ngera ekyokuba muno songa bamulwaza abantu baffe endwadde nnyingi siri musi eka siyatta. Naye leero kanjoge ku mukunja atasera. Mukunja atasera is one of the guys who is very talented. Mukunja atasera akukuba ekigoma era bw'owuliriza ennyimba z'omukunja atasera owulirira ddala omuntu akuba omubali akuba omuziki ate guno ogwaffe ogw'ekivubuka oguliko. Yakolako ne show naye kwatayo bambi. Naye the problem is mukunja atasera yagaana okuvaamu olwa TikTok. Mukunja atasera yagaana okuvaamu olwa ghetto oba yagaana okwefuula gamba yagaana okwetwala nga superstar n'asigala nnyo ku TikTok. Bantu banja video ku TikTok naye n'amala ne babuuka akaguwa ako kati mukunja atasera kaamulema okubuuka. Akakaguwa kaamulema okubuuka okuva ku TikTok ogenda okufuuka omuyimbi yennyini. Wano kuliko abayimbi boolaba nga oyiza omuntu n'olaba nga tenayo luyimba lwe lwomanyi kale oba ng'omanyiyo nga bbiri naye nga yava ku TikTok naye nga engeri gye yepresentingamu engeri gye weewa that oba ntegeera kati mukunja atasera ekyo kyamulema. Olengera Tom D yali TikTok nga kozi yeyitaani bayita kansala oba kanso yeyitanga kanso ng'alina obuntu bwayambala obwo. Naye the moment nti Tom D lwe yafulumya oluyimba nasala wajoininga music industry natandika kweyisa nga superstar. Era nokyamulaba ku TikTok omuntu akyakola ebyo bicontent no olw'ensonga alina akaguwa ke yabuuka n'ava kubeera TikToker n'agenda okufuuka omuyimbi. Era omulala n'abantu olumu baabira nabo tibayimbi banne naye mukunja ekyo kibadde kyamulemeramu. Ngenda kukulaga ono omuyimbi omulala Green Daddy muyimbi
ayina ennyimba era ezikubye naye nga si nyingi naye nga si ono omuyimbi naye Green Daddy ayina style eyo gye yeteekamu nga superstar era omulaba abeera n'aba superstar oba kitegeera gwe gy'onookoma okubeera ng'oli muyimbi naye n'osigala ng'okyalimu olwa tiktok ejja kusika waliwo gap that bridge gy'olina okubuuka n'ogamba no kati nfuuse muyimbi tiktok nyina kulabirako kiki bakozeeyo si buli kimu bwolina kyogerako naye Mukunja yali ayogerako buli kimu nga buli content amubeeramu kati yalemererwa okubuuka akaguwaako oba kitegeera nti ennyimba zeyali ayina okay sigaana naye anyway tumusabire embeera gy'alimu si nnungi bambi ali mu mbeera ekyalo ekimubala embiriizi nno ebyaddala kimubala embiriizi era buli omu wagamba simanyangana enalina yaweddewo amagumba simanyanga gavuddeyo simanyanga biki takyayogera simanyanga yamaze ennaku meka mu kkoma buli omu ayogera kiki oba kitegeera buli omu ayogera kiki naye nga katumusabire akomewo awone bulungi kumuledi munnaffe oyo n'omwana wankyukakyuka nnyo nga bw'okiwulira era tumusabire bambi abeere bulungi. Gucumi guli eno gukubika mbu ofudde. Mbadde wano ku live Gucumi ne gujja ne gukubika mbu ofudde. Gucumi yangubirako ennaku ezo ninamu ebintu ebinyiga ng'omuntu temugamba nangamba komawo biki tubeere eno mu buno obulamu obitegeera ate nga nze ninamu ebintu alaganya mwana nga njagala nembeerako nga wonaatuka ng'ebiganye ng'oyagala beerako wekka ng'ekintu okakakikake ng'ogezaako puluvinga abantu nti okyayimiridde naye ng'ebyaddala waguwadde okitegeera kati nze netuuka nga nze neŋŋamba tojja kufa nga tukakasa nga onaba mbulamu deeshi ng'ogezaako okyobeerawo deeshi naawe n'otulanga tugeze wali mugagga n'oyavuwala okategedde naye nga ate gweyagala sigala ng'omatiza ensi nti okyali mugagga okategeera kati n'ebyo ebintu bya intaneti music tiktok biki waliwo otuuka ng'ebyaddala olaba kiganye okola nnyo tofuna ng'ebizibu bingi bikususeeko n'ogamba kampowemu kati ate yecumi kati oyankubira ne muga mwana kansoke mbeereko eno kati ndowoozayo ne kimuyisa bubi nangamba komawo gira tugire sigira tutambule kitegeera nga sinakataano gye tuli kale kuba kize wano ne kikubikka ne ŋŋamba kansooke nnoonye Mukunja ndabe jasi kale yali bwoya wange nnyo kati ndowooza ye aba alabanga bwemba sirimu obwo obula nga siriiyo alabanga oba ki naye nga yendi Mukunja mbeera y'ensi nyingi olwadde era yeebaza nnyo omuntu omutambula wamu Uganda ye naye mulwadde mbeera y'ensi nyingi naamwe abali ebweru mwena bannange mbeebaza mwebale nnyo okunjagalira omukunja wange ono naye mwebalire ddala simulekerera awo temujjaako omukono naye mulwadde embeera si nnungi embeera ye si ndi wazira naye mumusabire awone. Olunaku olwaleero tuzze kumenyawo mawulire agagamba nti muganda waffe Omukunja atasera yafa. Nazze ne nkola vidiyo ne mbagamba tafanga mulwadde muyi era ali mu kyalo. Olunaku olwaleero Christmas 25 nesitudde nenzigende si Bukunja naye simusobodde mufuna abasawo balina bagambye teyetaaga kugira nnyo nnyo funye jjajja amuliko atubuulireko ku mbeera nga bwetambula kati gwogenda tambuza akatambi kano kawe ne munne yeetaaga okumanya nze omwana soda nga bulijjo naye expo jjajja wasuza oti bulungi obulamu bugamba ki Omukunja ali atya? Omukunja mbeera y'ensi nyingi olwadde era
bebaza nnyo kubanga omuntu omutambula wamu naye mulwadde mbeerayo esirimu. Baatugambye mbu baamuloga. Bamuloga era yakomawo ali eno mu kyalo ebukunja mbeerayo esirimu. Weebale kumujjanjaba. Naye sirina buyambi bulungi era anyanjaba naye njagala munsabireko Katonda awone akomewo mu Kampala akole kubanga nange onyamanga ejerijeni naye amusabe Katonda kusaasira awone. Alina abawagizi babamwagala abali ebweru w'eggwanga mbadde nkusaba obeebaze okwagala muzzukulu wo. Abalina bangi naamwe abali ebweru mwena bannange mbeebaza mwebale nnyo okunjagalira omukunja wange ono naye mwebalire ddala simulekerera awo temujjaako omukono naye mulwadde embeera si nnungi embeerayo si mbi wazira naye mumusabire awone ate mwongere okulabagana naye. Ennaku enkulu temwazinyumiddwa. Ennaku nkulu ate munange obeera n'abalwadde ate zinyuma wazira obeera ku lwakatonda tezinyuma. Kale jjajja tetujja musumbuwa nnyo olw'ensonga nti alina okuteekerateekera omuzzukulu n'abalala naye nga mube n'abaagala okumanya ebisingawo enamba yawo wansi musobola okukuba abaagala okumanya ebisingawo ku mukunja atasira tannafa. Era naye bwe naaba nfunye omukisa ngenda kwogerako naye lwakuba obudde buno abasawo tebamukkiriza ate alina empaka baagala nnyo ku ddagala sekyu tebamutaddeko y'amaanyi olw'ebintu byabwe bye banywa. Abasajja olulala luli banyoomanga Kyagulanyi Ssentamu ng'azze wano katugamba omuyimbi naye omusajja azanye empiki tugenza okulaba ab'ebitiibwa bonna amasuuti gabakutuse batandise n'okudduka emisinde tomuvubuka yabbaawo n'azanye empiki boogera ebigambo tubaga nti twababuulirawo nti ono Dawudi avudde eri mu nnanga abadde akuba nnanga fe abasoma Bayibuli abadde akuba nnanga naye bw'anaatandika okukwata empiki mugenda kulaba obufere obubadde wano era kati buli omu atandise okuzuukuka n'abadde tazuukaga bulijjo abasajja batuzanyira ku bwongo nti basindiikiriza Museveni agende kumbe bakutteko mukwate bwe bati bakutteko omanyi ffe mu kyalo eri tulina emmotoka enkadde waliwo ajja n'akwata alambe naye ng'akutteko bukwasi bwati ye gurupu y'opposition gye tubadde tugenza okulaba basayininga simanyi memorandum abala bwe bayita eri bwe bakukuta ku mulundi guno bwe tusoose n'okulaba gurupu y'abantu baffe wano mu Buganda nga balwanyisa Omuganda nga yeesimbyewo nga balina amanya ga Kiganda naye nga kibapika Kyagulanyi agira atya ne tubawookinga ne tubaga nti nedda kati tuli ku microscope tubataddeko kati tulina bu microscope bwe twateeka ku bannabyabufuzi wano abavuma nti balina amanya ga Kiganda era obalaba Ssaabasajja Kabaka awangaala ebituki waligwa naye bwe balaba ku Kyagulanyi bonna emitaafu ne gibasiba bwe balaba bano abalala bayitawo ng'olwo akamwenyumwenyu katandika okujja ku matama abo bonna tubalabye mu biro bino. Nze navaayo ne ngamba President Kyagulanyi tikijja kutusanyusa nnyo bw'oba ofunye obuyinza Museveni n'omugamba tuula wali ne famire yo musetolingaawo ffe tubalage Uganda yali badde efaanana etya. Abantu bava mu lutalo lwaffe Luweero Museveni ne ttiimu ye nabo ate bwe baatuuka eno mu 96 abaali bagenda e Masaka ate ne bakwata ku Jinja Road kubanga bo gye baali baze nga bagamba twetaaga ku establishinga rule of law ng'era nabo babuuza musiko Museveni abuuzanga nti omuntu bamuteeka batya mu military court martial ng'ate muntu wa bulijjo civilian. Museveni waliwo akantu ke yaleetanga nti bwe yali ewaabwe erwakitula ng'akyasula mu nsiisira empiso yaabwe neebula bajjangayo emifaliso ate ebiseera by'ebiro ebyo emifaliso tegyalinga gino gye mulaba gyalinga gya bisubi bajjangayo emifaliso gyabwe gy'ebisubi ne banoonya empiso yabuze etya etunga omukeeka naye olwaleero bajja ne bamugamba mu sente zaabuze mu Bank of Uganda billions mbusimanyi omusajja yamugamba nga bali egindi ku lunaku lw'abazira namugamba muzeeyi wano tuba tukumye n'abasirikale sente nga batugamba zaayise mu waya mwena asikali ali ku baka akuuma wali eri n'emmundu akooki nga bamugamba nti sente ziyisewo zigenze mu waya
don't be fooled into these people don't know where that money went. Lwakuba nti public kati kyeriko eba fed ku social media bibozibozi bino ebyabakazi abawemula n'abeevumaavuma tebabuuza nti sente zino 60 billions ezabbiddwa how? Why yalibadde question? Omusajja ow'emyaka 8 okufuga Uganda obeera nga atudde ku nnyonyi ne bakugamba ladies and gentlemen, our captain of the flight today is 80 years old. We are celebrating his birthday. Kuntebe otuulako buli naye ng'ogamba musajja ono w'emyaka 8 akutte yeno naye katabulence kalinga katuuse atuyisaawo atya. Ebyera bino byonna obyerabira okukyamuukiriraako oba oli simanyi mu business class oba oli mu kikakati akaseera ke tulimu. Waliwo bano abatambula bakugamba everything is normal. Naye ffe tulengera there is something which is not normal in politics, in the economy, in everything. Tewali byabufuzi ebyali bibadde nga bya mirembe tebakulimbanga. Ne ku mulembe ffe tusoma Bayibuli bakugamba ku mulembe gwa Pontio Pilato. Pontio Pilato ali omusomyeko. Umulembe gwa Pontio Pilato Yesu ne bagumusalira. Yesu yali opposition wa Nupo. Nti Yesu yali wa Nupo. Ne bagumusalira oba oyagala oba toyagala tugukusalide. Tegenda kusanga byabufuzi nga biri smooth. Gwe mwenyini alina okubeerawo n'ogamba this should happen, this should not happen. Era ensonga lwaki olwaleero ffe otulaba nga tugamba bano nti naye mwe abakutta abaana ba Nupo ne mubateeka mu bikooti by'amagye bukya butya enkya nga Katonda abukeesezza nga ffe tuli mu buyinza. Educated soldiers nabo bali wali babakolera bonna babatwisitinga nga robots. Nasoma nga byasoma naye abiraba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.